nze nkwagaliza omukisa ogutayina buyinike nyongera okwebaza Senga Kulanama ne mugala yebale kutwagala yebale kwagala bannayuganda ne bannansi naye Senga yebale kwagala Lugya oyagadde Lugya n'omuteeka ku mutindo gw'abavubuka omwonyeza okunyomibwanga omwonyeza abaseketerezi oyo ayina kaki naye akola mu mawulire oyo akola Senga weebale katolooza abantu bameka basinkana Senga Kulanama olunaku babeera bangi. There are many people. Abaja nebizibu abaja nebiki bameka bawe Emotoka oza Senga Kulanama n'abantu ba family babadaso kwa Emotoka bangi oba teri abantu family batambuza bigere abakozi bangi abakozi bamukolera abamulabira munako abali lwaki gwe gwabawadde so twebaze nga abantu abatuwadde tubazeemu amaanyi abantu abamu tebakyagaba bagabira abantu tebasiimwa bebagabira ebintu babitunda oli ne bamuwa n'atunda tebakitwala nga kyamuwendo kyensonga lwaki abantu tebakyayagala kugaba programu zo zonna nze nzeba tekuli evuma wabula ennyonnyola ensonga neggusa ensonga nga bazina okubeera abantu ba media abasinga manyi ajja kumala kuvuma muntu atunde ajja kumala kuvuma muntu afune platform naye Lugya from day one programu zo tezivuma wetegereze nnyo bwe mandi naawe programu bwenjikola bwenkola naye abalala Programu ene kutuswako aba CP Coffee Academy abasangibwa mu UAE, Dubai ne Abu Dhabi nga bano bakugu mu coffee basomesa barista training, roasting ne brewing ku mutendera gwa certificate ate bakuyambako okufuna omulimu ng'omaze okusoma. E Dubai basangibwa ku Al Ansal building opposite Safiu Tower. Mu Abu Dhabi basangibwa ku Electra Street Cop building next to ADCB Bank. Abeetaze osobola bakubira ku namba z'essimu eziri wansawo kosa ne website yaabwe. Ziwa and Sons suppliers w'ebikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye ekyenjawulo kirabike bulungi. Gula amasooka amalungi, bed cover, duvet, mosquito nets, towel ne kalonda yenna agwa mu kkoero basangibwa ku Mukwana Arcade ne namba y'essimu weeri wansawo. Ayagala okusala weight omugejjo okufuna 6 packs okukuma omubiri gwo nga guli fit n'okuguzimba noonya omwami Roy Mubiru ku YouTube olabe videos ez'enjawulo ng'asomesa era ng'abuulira abantu engeri gye mulina okuba mukuumamu emibiri gyammwe n'emmere gye mulina okubeera nga mulya. Subscribinga ate era munoonye ne ku namba y'essimu awo ayongere okubeera ng'akubuulira ky'olina okuba ng'okola. Arapex Tile Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayozi ze zinywere mu ddiiro ku lubalaza mu kisenge oba mu kinaabiro oli wa ddwaliro oli wa arcade oba ekifo kyonna kyoyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road kosa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo bakubireko tojja kwejjusa. Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde afaayo nnyo eri abaana ayina music mulungi ataabuulirira. Genda ku YouTube channel Mariam Massa obeere nga atofuna obuyimba bwe obw'enjawulo n'obubaka obubulimu. Tuli ku Motos omulungi atulaba akawungeezi k'olunaku olwaleero ndi ne mwannyinaze muganda wange full figure era mu mbeera eno tutambulira nnyo mu kufumiitiriza akatabo akakutte ke bayita obuwanguzi n'okulemererwa nga weesigama ku mazima n'okufumiitiriza era nga kawandiikibwa omwami Miss Kigundu era ye muwandiisi wako. Ye muwandiisi eyeesigama ku kufumiitiriza abasajja bamu abakoze ssente ne bavaayo ne batuwa ne basalawo kubanga bw'ogamba nti ow'ekinnoomu tosobola naye ate bw'omuwaggo kye wayitamu okufuna essente kiba kyakufumiitiriza era kikuyamba ne kikugattako naawe okumanya nti wempita wano ne wano wempita mu kkubo lino nsobola okukola kino na kino. Era onsanze nsoma ku peegi yennyini peegi 2 amazima n'okufumiitiriza. Katonda yatonda omuntu mu kifaananyi kye era n'amuwa obwongo bw'akozesa okusengejja okulamula okwetegereza okwekenneenya okwawula awamu n'okuba n'endowooza ku buli nsonga ejja mu maaso ge. Kwegamba wobigatta byonna nga we yabitemaatema bwe buwanguzi bwe twogerako. Bwe buwanguzi bwe twogerako nze nakugamba nti n'okwata okwasikana akatabo bw'oti kungulu kwako osobola okwetegereza n'ogamba nti Katonda yatonda omuntu mu kifaananyi kye. That's why mbagamba nti abantu bangi babuuza Katonda yani. Bible egamba nti Katonda mwoyo mwaye talina mubiri. Naye agamba nti omu babiri oba basatu nabeeranga wakati mu mmwe. Abantu bemmanamu essuubi. Abantu tebalina believe. Naye omuntu omuwanguzi yaliwa yaba ne believe. Yaba n'okukkiriza nti anytime any day kijja kuba kiteekwa okubeera. Naye buli lw'oggwamu essuubi bwe wemmanamu essuubi ng'olaba gwe tosaanidde gwe tolina kuba na kino
ofuna entondo ofuna obujja ofuna obuchayi ofuna okulemerwa mu mutima nga ne wolaba munna afunye kirungi tomusanyukirako nga ne wolaba munna olumemba ezo ndwadde za bwavu ate obolemeddwa ndwadde za fitina nakulaga no nekula endulu nengamba naye mukama katonda naye ebyo Allah abikolanga abalina okukkiriza Bible egamba nti besimye abo balina omukisa abakkiriza nga tebakoze eki abantu mulekerawo okwemanamu okwegobako omukisa mulekerawo okwegobako believe ensonga lwaki nkugamba nti success and failure based on reason and reality abantu abasinga mutambulira mu fake life mwerimba naye wafuna accident oje nga Jennifer nafuna accident emotoka yona neggwawo naye notayogera towala kuba mulanga nti bangulira emotoka toyina go wagamba nti munange nje oje wasula moto zinolanga nayogera na seeka wange sula motozi ne mugamba naye yogera ne sulo berenga tutekayo katono ojewe emotoka ojejewo kumbe eri katonda yakola manyi katonda abera yolesa bwakabaka bwenga agamba senga omwana wacho mu motoka senga omwireko ne kadi senga obusobozi obuyina jimuwe Allah bwate wakola akwate motoka nokwata nenkwata agabata naye munange ndi musanyufu nyongere kwebaza senga serious ansaba Allah Mungu akuteremu obuwanguzi mu buli kimu akuwa obulamu n'obuwangaza atakwongera ebirungi akwongera n'omutima omulala ogugabira abalala because tulina abantu mumanyi muno mu nsi tukirize tulina abantu abatwagadde ebyaddala mu lo tulina mothers abantu abatuzadde twanyumirize nga nze Lugya let me tell you something abantu balema kuntegeera nze Lugya bwofuna mba musanyufu mbanga nze afunye yesimu gye nafuniddewo mbanga abantu balema okumanya nti furufiga president amuyise namuwa ekifo amwonyeza okuleba ebikomando kati musanyukireko mukazi abadde azinyuka wano nga talina nakyakulya naye oli anyiga bunyiizi katonda nga ajja kibeko ng'akomerera bwe watasanyukira buwanguzi bwa muno tosoba nawe kuwangula ne amanyi wagajje wagankubira essimu nga sinza kubidde notalinda ngantawa ndaba esanyu nga linzita nze munnange bulwafuna nze kinfudde proud okubeera proud omani waki nemikisa nsanyukira buli kirungi ekimuntu ky'abaafunye nakuwalira kwoyo abaafunye obuzibu ate ne musabira asobole obuvuunuka kikulu nnyo lwakuba munnange tulina okusomozebwa nti abantu tebatumanyi ate abantu abatatumanyi bebeefuula nti batumanyi batuzimbako emboozi ne batuzimbako ekisaakaate ne batukulyetingako ebiboozi baagala tubeere mu bulamu obw'okulemererwa oba obw'okukyayibwa naye katonda bw'agamba teri agamba nedda bayibuli eyogera n'egamba mu ngero 28 nti alima ensi ye aliba n'emmere nnyingi naye zimusanze oyo agobera ebitalina makulu abuliddwa okumanya n'okutegeera so katonda bw'olima ensi oba n'emmere nnyingi buli olima ebirungi bayibuli yemu eyogera mu Bagalatiya 6:7 egamba nti katonda tasekererwa kubanga buli muntu kyasiga kyalikola ki kyalikungula kati nno musigenga ebirungi mulikungula ebirungi naye zimusanze oyo asiga obubi alikungula bubi abantu bangi nnyo bali mu midiya bali mu kwevuma bali mu kufuna buzibu bali mu goba bamu bagoba ne ku mativi tebakyasobola kunyimira ku tivi nemu lwa nsonga basiga obukyayi basiga obujja bungi yamanyi buli ntuna mu TV yonna program gye nina kuvuma muntu nina ku attackinga muntu nina kumalako muntu mirembe soke nzimbe platform omuntu asobola okufukamira ate mama nga yafukamira nga yampate na ate nga yakwa nedda abantu baagala abantu Lugya let me tell you something abantu bayina abantu be baagala ku mitima kati kankubuulire ekigambo kye wale ekyo kati kankubuulire ekigambo gwe mukulu wange katono nnyo we yafukamirawo nadde nyina kukola kikuba byansobedde nenamba nange nfukamire esaawa egyo wabaddemu nabadde nkitegera wabadde tolina kyoyinza kuzaako ng'oli sitaaka lwa nsonga nze president weyampita ng'akuba emmotoka omanyi abantu abamu tebamanyi what is a president who is a president abantu tuli wano twogera Museveni oli atuuka n'okumubika olina avuma musale olina tebamanyi what is the meaning of a president Museveni okumusisinkana obanga asisinkanye oba nkugambe ntya kubanga ng'oggyeko katonda tonda eggulu n'ensi Museveni alina obuyinza obukubeezaawo okutta ng'oggyeko okukutta alina obuyinza obukugaggawaza n'obukwavuwaza president Museveni because asobola okwavuwaza oba okugaggawaza kubiri akolako kimu
ompulira bulungi kati ng'ogyeko katonda yatweka natweka ku nsi President Museveni alina obuyinza bonna ne ssemateeka akirambika lwatu mu Kawaayo namba 24 nti President anaabanga n'obuyinza obwenkomeredde President w'eggwanga Kawaayo namba 24 anaabanga n'obuyinza obwenkomeredde obusalawo obwenkomeredde so President Museveni nze ndaba abantu wano bavuma abasajja abatalina matu abaana bali ebweru bagenda ku mirimu gyabwe ne balowooza nti bakitalo nti bamaanyi ne bavuma President ng'avuma n'okera ku makyano bika sale musale liyale n'obika gw'olina right ebika sale musale sale musale mukatukize mukama ne waba amujjuludde kuba naye muntu human being tosobola kumakiriza n'okutwalira omwaka oba emyezi egigwe ng'omuntu sagina omu okumanya kubanga tositolina right emubika wadde manya obulamu bwe oba toli part of a family ng'ogyeko family toli part of around abantu abamuliko ate let me tell you something obadde okimanyi nti tugenda mu state house ng'abasirikale n'ababeerayo abamu tebamanyi muzeeyi tebamulaba abali mu state house yes mwene muve n'abamufumbira emmere yes tebamulaba ne mugenda kati kankuwa ezo emmotoka ezimutambulirako ziraba ezo emmotoka ng'ogyeko zino ezimubeerako ennyo abamu tebamutuukanga na distance 2 ezo emmotoka zolaba bakola bukozi babeera eri mubya temumanyi kye bayita president era nze nsaasira omuntu akenda ku makya n'avuma president nze President Museveni abantu bagamba naye wamuvumanga nze nayogeranga ku bikyamu na ministries ze naye nababuuza gyakatamya kugamba nti Museveni olinga kino olinga kino so sisobola kwetera make so nze ndi musanyufu nnyo tulina abantu abatuleze basenga kulanama abo bamama fiina abo embeera y'okuwa okuweebwa guba mukisa abantu tebamanyi kigambo kuweebwa kati nze newompa akakomokono nga ka plastica olina akuwa naye nga you just give me a gift nga kivudde ku lodge gift esigala gift nompa akaveera that's why nakugamba waliwo omuganda wange omu yatunda emmotoka President gyeyamuwa ne mbagamba eyo era mu bulamu omuntu akuwadde ekintu akiwa kyawukanira ddala because mu stream emiliyoni 6.7 lwaki gwe bawadde sokoddeyo bakabuuza Katonda lwaki nze oreceiving blessing eyo ogipresent kugamba nkikwase mukama okirage Katonda okyesanyukire okipresenting eri Katonda mga Katonda weebale God thank you because lwaki nze gwe bawadde mu bantu emiliyoni andi miliyoni nabagambako olumu katolooza abantu bameka basinkana Senga Kulanama mu lunaku babeera bangi there are many people abaja n'ebizibu abaja n'ebiki bameka bawe emmotoka nakibagambako nti President Museveni olunaku alaba abantu abasikka mu 6 mu 5 kubanga President atandika okulaba abantu muzayifa nze atera okunkubira essimu ku ssaawa 11 ez'okumakya ate oluusi ng'agenda akuba essimu essaawa 6 ogw'ekiro nga tanneebaka ng'abuuza gundi kino wagenda kino n'abuuza bw'odda kutumya wakoze mutya ripooti ya wano nga sigirabye ate ripooti ya wano nga saagirabye saa 6 ogw'ekiro naye namugamba muzayi kamala okufindinga out wano nkubuulire 11 saa 10 aba akuba kitegeeza baka essaawa meka muzayi alaba abantu mugenda entebe kyovala nagamba Uganda terina opposition abantu bonna mulaba abajjajja taabu baba mu busenge state house omanyi nzibu state house eyina obusenge bwe muyingira bwe muti toddamu kumanya woyingiridde ne wafulumidde naye problem webera ku mmere tulya self service okujjako ng'ogumye waliwo abagumenja ne baluma waliwo empigo nasangayo wa nupu naye twesanga mu lukubo ng'agumye yagano kulya yalirya emmere yammwe yagano ogenda ku dine ku gundi kati twesanga mu lukubo wetuli twetomera naningenda manju nze nakugamba president ku bantu balaba olunaku omwaka omwezi ne wiiki bw'abanza yampa emmotoka kale n'abazzukulu bange balizannyira mu bbaati neribeera mu Lugya kuba g'ogibuulira ekirabo ddala wakifuna ekyo kirabo it's a gift yes wogiraba kawowulira otya namwanja abulabi ng'epaakinze awo saagana kugivuga it's a gift ekirabo kya president oba ekirabo ky'omuntu okugaguba mutima oza Senga Kulanama talina abantu ba famire babadde asobola kuwa motoka bangi oba teriyo ba famire batambuza bigere abakozi bangi abakozi bamukolera abamulabira munaku abali lwaki gwe gwabawadde so twebaze ng'abantu abo batuwadde tubazzemu amaanyi abantu abamu tebakyagaba bagabira abantu tebasiimwa bebagabira ebintu babitunda
oli ne bamuwa n'atunda tebakitwala nga kya muwendo kyensonga lwaki abantu tebakyayagala kugaba ne babiviirako ne babivaako ne banyiiga era osanga abantu abagaba batono bamafiina bakulanama bamisi kigundu abantu tebakyagaba abagaga bangi nze kati nakuganza sina kyamanja President Museveni muzalwaji President yandaga ensi nandaga abagagga nebera mbasula moto nebera mbachema Nyanzi nebera mbamisi kigundu sigenda kufanjala sina kyamanja Museveni tokkirizanga enso kumanya kikyoli era toganyanga abantu okutegeera fe tukati fe nze ne wonsanga nga ni mu BMW bajaga bayasula wali abukibanda kimuruka wabeera abasano bibanda iyi ate nga nembanja kadde nasobola okugijjawo naye toganyanga enso kumanya kikyoli abantu batwagala tuli bubi abobeera munnabe banessanyu buli olaganga step katonda waba kusitudde muleke katonda kusitule ensi ye bayetegeera yokka nti oyo gwolaba ali mu Nuuwa mulabe edduka lwakuvuga Nuuwa ogobadde okimanyi nti wano wetuli wa mugagga ssuula wennyini wakoya tapangisaawo ate nga yaguze ne bondi endala ennene ennyo eri opposite ne bannamasaka wali opposite ne prayer paris Moland po twaguze bondi endala era essaawa yonna tuba tugenda kubaswa moto nga ina branch kati wana motoka nyingi tugeze zo nyingi katondamu omuntu akala naga njaganya kunakusekera nalowooza nti simu gwosekera nti omwagala simu gwosekera nti mukwano kwagala yes anyigira wana abanyigira kukimbere mwe banyina kunjagulisaako bagala obere ku boda ngo badojja accident wajifuna motoka negwawo bali bagala bana ofire namu omanyi Caviton efuna kye kanaki Caviton webesobola okunonya ne full figure ne mufuna omanyi abantu ameka bannoonya olunako ate ne balemererwa abantu bantukako ne bagasijja kwogera omanyi bannamuli ameka bagala okujja kusula mu moto bakolerewo wano omanyi bannamuli ameka bagala okukolagana ne Senga Kulanama n'omugagga omanyi bannamuli ameka tugenda mwe wa nagamba anjagala kamera eri tentunula mwene ebire naga sagala tugende noono sijja kutunula mu kamera lwaki respect joina mu media abate bagirina favor joina mu media abate bagirina program zo zonanze nzeba tekuli evuma wabule nnyonnyola ensonga neggusa ensonga nga bazina okubeera abantu ba media abasinga manyi ajja kumala kuvuma muntu atunde ajja kumala kuvuma muntu afune platform naye Lugya from day one program zo tezivuma zinnyonnyola ensonga nga bweri ate omuntu naginnyonnyoka lwaki gwe ina following neka kino kankibuuze gwe abantu bagenda babuuza nti lwaki full figure akwagala lwaki kulanama ate era kati wetegereze nnyo bwe mba ndi naawe program bwe njikola bwe nkola naye abalala tandika okukyawula nali nkozeko naye program nombuuza kintu kivoola omuntu lwaki tobimbuuza abala tebabeerawo tandikaawo okukyebuuza webale nnyo katandika okyebuuza era ojajja kwebuuza lwaki onaakolagana nnyo no bano lwaki fera kyakolagana naffe waliwo abantu nga tebagattako naye nga mukwano naye nga tagattako mulabe bulabi just nga tomuwalana tomukola ki naye nga tomulaba tagattako olina mukwano gwo naye nga feriya nakugamba nti katonda tulina ebintu etulwanyisa nga katonda yabikola olwana nnyo mukwano gwo ave mu bwavu n'omukubira obujji n'okola paasi n'olwana ave mu bwavu n'omutusaayo n'omutuusaayo naye waatuuka waati ate aloopayo gwe yeekubayo ndobo katonda aba yamusiiringa katonda aba alaba ng'oyisa amateeka ge katonda alaba ng'omulwanyisa omuntu yamuteekateeka n'agamba nti gwe tayimu yeweddeko buli muntu alina tayimu ogikozeseza ate buli kintu kiri mu budde katonda buli kintu yakiteekateeka mu budde kiri mu kukirizako biriivu yo okukozesa tayimu eyo owulira singa Senga yakuyise n'omunyoma abula kyogereko atakugambe nti ngenda kuwa motoka kuba ne bali surprise kama nokugamba tugenda kikukola alonandi bosewanyana ne Seginya nga nkuyise wabadde omaze okungamba nga tumaze okukola appointment naye manya n'omukola ate gwabadde kigo ndowooza kirabi naye kati singa Senga yakuyise n'ogamba ngenda kukwata mawulire ga Seginya ge galiko iti Senga ono mbeera naye njamulaba enkya okunyoma olwanagana ne Katonda olwanyisa omukisa abantu bangi balwanagana n'emikisa omuntu nakusembeza nga musula motors nakusembeza ku bondi ye
n'otandika okugattirawo nga emmotoka emu bajagigula ofuneko 5 ofuneko 10 ofuneko 2 maybe naawe otandika otunda emmotoka n'otandika okulwanyisa omukisa olwanyisa ssuula kasoma najja tugendeko eri waggulu eri waliyo empya ate kati eri waleese nesinga eno kate nenywa nnyo olwanagana n'omukisa woyina okufunira okitegeera abantu bangi balwanya n'emikisa nze ntutta abantu bangi wa pulezidenti omwana omutuusa ate n'akuloopa nagamba oyo omuwala avuma oyo omuwala wemula abadde alwana omutwaleeyo atuuse mu maaso g'omusajja mukyo kyokweyogerako nga ye yeyogera ekyayagala aloopa ggwe naye nga nyongera okusanyukirako nyongera okwebaza Senga Kulanama nyongera akaviiri ke mutindo beeyi ya dola ekyabbe ekisagala kya bbeeyi nze ndi wa bbeeyi I'm telling you my brother some people abantu abamu batugaya ate abamu batunafuya naye tosobola Katonda Bible yogera mu Samuel ekyokubiri egamba olunyiri 2:8 ti Katonda situlaabo gwe boonyoma Katonda kunaazaako ebisooto n'akutuza n'abalangira Katonda yansitula eno bbeeyi ya dola nze ndi wa bbeeyi ekyebbe ekisigala kya bbeeyi ne bweba erinye nze nsigala ndi wa bbeeyi dola netegwa nze sigwa bbeeyi dola neweegwa nsigala ndi wa bbeeyi kuba ndi mwana wa president yes so ekyebbe ekisigala kya bbeeyi nebaza Katonda Mukama yansitula n'ampa mikwano gyange ba bbeeyi nze mikwano gyange ba Miss Kigundu basidiru bakirumira basula moto batyamani nyanzi bamanya gwoyogerako ngo nasula nti enjala nabala nti enviite zinyirira otula n'abalangira era Bible eyogera mu Bakolinso olunyiri 17 nti Katonda akozesa abo mmwe bemunyooma okulaga abeeyita abagezigezi kati gwe tonchallenginga kusoma kwange kuba nawe alina diguli tolinenkana tochalenjinga kusoma kwange kubanga nze nasomera mu luto lwa mama wange nasomesebwa Katonda kisegeza ndi nayita buli kosi nagiyitako ensonga lwaki ndi ku nsi nsaba Katonda akwongera omukisa nga wagufunye Mukama akukuume emmotoka yo njibikka musaayi gwa Yesu naawe nkubikka musaayi gwa Yesu otambule nga abalangira otambule nga tofuna buzibu kino kisa kya Katonda abayanira ene emmotoka bangi abamu family tegulanga na ku mupiira temanyi lupanka lwa ggaali naye nga ate baba n'essuubi bajja kufuna naye baba n'essuubi ne biriivu n'okwagaliza basobola okufuna naye bwe batuyagaliza togenda kufuna Bible egamba nti emmeeme egabagaba oza bakyala abakazi sente zibagwako Bakulanama bamafiina leero agaba nenkya n'agaba neruna baminsi nze ngende wa minsi n'osanga nga layini tugenda wamusobe n'osanga layini naye wali owuddeko nti leero mwavu Bible egamba nti emmeeme egabagaba efuna so nze mbaga mube n'essuubi mu buli kintu mubenga n'essuubi nga lya buwanguzi beera nga weeteekateeka ekintu kikusanga weeteeseteese weetegeke omukisa gukusanga yeeteeseteese ate tegese teweerimba nga teweetegese nti omukisa gujja kulimba enkuba weetonya wookabadde wewamera essooli naye mu lusenke oba mu lubugumu tewali basigala biriwo ebityo bikonza bukonzi so nze nkwagaliza omukisa ogutalina bulikwadde nyongera okwebaza Senga Kulanama ne mugala yebale kutwagala yebale kwagala bannayuganda ne bannansi naye Senga yebale kwagala Lugya oyagadde Lugya n'omuteeka ku mutindo gw'abavubuka omuwonyeza okunyomebwanga omuwonyeza abaseketerezi oyo alina kaki naye akola mu mawulire oyo akola Senga weebale oswazizza abalabe basitaani mwana wange ekitunza kyo kiki kino omukisa gwo gusigala mukisa baganda bange siri mukweraga bannaaye kuno si kweraga nze kwekituuseeko naawe olitukubira essimu yagikubye nagamba owaayi sembera wano ndabe mbadde nkisabiranga nga naye tuli mu kusonga Alex nina mutabani wange polisi nagamba nti Lugya njagala ovuge naye ku kawundu banno ndaba bavuga kawundu ne mugamba nti kale Katonda wanaaba asobozesezza ate ayogera nti Katonda ajja kukusobozesa aye naawe n'okyogera nange nekigamba kati Katonda asiga ku ttaka ggimu wewagamba nti Katonda ajja kunsobozesa Katonda n'asiga nagamba mali munda bamuvuga kawundu valiyo omuntu valiyo oli w'amaanyi valiyo oli wa bbeeyi oli kyamuwendo ekyebbeeyi ekisiga kya bbeeyi ze bagamba nga nze ndi wa bbeeyi nga abantu bannafuya era bwe nalaba bannafuya ne bagamba bamunafuyiza mugoyi leka ngende ne bawulira amaanyigo yes ne bagamba letofiirwa yes nze nkugamba bugambi nze kasito nafuya
nga nenoonya nze nfumintiriza ate omukisa ogwange tegulina buyinike teguzibibwa kkubo bw'oba ondaba muno olaba nga sisaanidde omanyi atasaanidde gw'omanyi bwenze towa kale tubateredde wano embeera wetu ebadde ne mwannyinaze full figure mu mbeera y'okusanyukirako. Amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings era ndowooza abantu abazze batukubira bagenda olaba nga yenze yennyini bwe balaba mu vidiyo ate nze gwe balabye ku sayiti yaabwe. Biodigester kirabise nti kati abantu batandise okukkiriza nti gwe mulembe oguliko. Kituufu. Kuba okusookera ddala omunnayuganda yali amanyi nti yaabo bokka abayina enzigi enfunda kwa tuze twogerako nga ddala ddala ennyumba eri wano naye nga tetulina kabuyonjo we tugiteeka. Ku mulundi guno apartments zino zirabika nga zirina space nnene nnyo naye era nabo basazeewo okukozesa nkola eno. Basazeewo okukozesa nkola eno lwa nsonga olw'ebirungi n'emisomo gye tuzze tukola tusomesa abantu. Tutundire ekinnya mulundi guno engeri gye mukikozeemu. Leero ndaba mwawudde mu bibiri so ate bulijjo twali tulaba nga ye batadde tanka eno wabbali bwe muteeka amayinja. Okay, biodigester neri entono kuba kati ndaba mwasemba otulambulako nga tukola entono ey'abantu 40 eno y'abantu 100 gye tuzze okukola olwaleero. So ekigikozesa nti nno oluusi twawudde lwa nsonga bantu 100 kitegeeza amazzi mangi. Oluusi ky'ovola abantu omuntu oli ankubira ne mugamba ogenda giteeka ku nyumba y'amaka, apartments, muzikiti, ekereziya. So oli wambuulira ki kwagenda ogiteeka nsobola determininga ne ngamba otuteekewo y'abantu 10, otuteekewo y'abantu 5 oba tuteekewo y'abantu 4. Soko tulambuliye ku migaso nannyini nyumba zino gyagenda ofuna mu biodigester eno gye mumukoledde. Kakati nannyini nyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula so etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbala awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kwe tuyimiridde wansi fuuti nga 2 so omuddo kakube gulina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes, bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola ffenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina enamba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.